kyokwo bayikola ekyo kyenyininyini ate kyoza okukola nti gwe abadde atidde nnyo bw'otambula n'oyimirira mu maaso gawe oba okoze eki owanguzi obwe bwanguzi bwokola ki okusooka mwebulira nga fena twogera bwe tutira wengamba nti ekyo kitegeeza ki kitegeeza tuyiseemu kitegeeza tukoze tutya kitegeeza bagamba mwena muli bawanguzi muwulire bulungi noga katakibaleka bagenda tujjako so muli mu kwebuuza ki ekigenda mu maaso tubadde wano nga tubatunulira mwenna tubuuziza ebibuuzo era netusaba ne talents zammwe bwe tumaliriza twatandika empaka zino nga tunoonya okutwala abantu enamba y'abantu 20 mu bootcamp twasaba amasiro gatwe abantu babiri amasaza amagombolola gatwala twali babiri eggombolola erimu lyasukulumbwa ne baali kana lisanyu kubanga eggombolola eyo ekiraze nti lijjumbira nnyo ebintu by'obwakabaka kona ate okusitula omwana omuwala era tusanyusa ennyo era kyobola netwagambye nti twagamba ki tujja kutwala babiriramu ekityo ate amagombolola amalala negatutuukire ne gagamba nti bagaki nago galina wegabadde gakyawaliddemu mu nsonga ezigalemeseza naye bajja kusongera okutuweereza abaki kubanga aliwo natukulidde kati nagamba bannaaye nina abaana bagaleka 3 so kino kyetugambye nti bwe tuba tunulidde mwenna everyone of you has potential kubanga abamu abadde awanafuwala ewamu ate nga muri strong wa omunafu womanyi obulungi tujja kufuna omuntu omuki so twagambye nti kuba abantu bayivolvinga abakulu abasingako amagombolola gonna ate era bwe betunulira amagombolola makinyagaleesa abaana so tetusobola kugamba nti tutembwe nga bali bakyaleeta tuleme kuleeta baana kati tugenda kukolayo audition endala kiki tubagamba nti mwe abali wano mwenna muweereddwa omukisa okuyita mugenda mu bootcamp kubanga ne bano bemulabye nabo wano leero tubaga nti olunaku lwemunatuuka mu bootcamp mujja kulabayo abantu bakola ki abantu abakulu banatuweereza tukola audition eyo wano eyinza obutabira broadcasted ne tujja kuddamu tubikole ki tubikole kubanga eyo yagombolola empaticular abantu bebakyaweereza kubanga sewana yabawandiikira ababaluwa ye nga iri n'abasaba abantu but that was sort of short notice we yabawandiikirira that was last week so nabo tubasonyiwamu ate netuimprovise ekyo kikolera kyetuba tugamba nti competition eno si yenno mweka naye ate mwetubalabye mwenna nga mulina obusobozi tusaba bwe munaddayo temutuula mukolishinge kwe mulabye obunafu mukole dumo physically mwekuleko nti entambula yange eryetya enjogera yange eryetya nyimirira ntya mu bantu njogera ntya how do I carry myself okitegeera waliwo omunange wanagambye nti mukole physicals oba litogenda mu gym kola ku gym omanyi lwaki kubanga omukulu John Kane bw'anaatuuka wano agenda kukeera abaduuse agenda kukeera abakozesa exercise ez'enjawulo kati okuliga ogitalo ekishefu ogenda kufuna injury wa fe tukutwale patinazi baffe efu tukulekeyo tudde tugende mu maaso n'abalala nga bwekufudidde psychologist agenda okuyamba okukola ki okukakkanya olina okukola kikyamu okujja kweyongerayo so bwe muleemwakigeko awo emibiri gino gibeere fit omanyi tokubeera butonosika okubeera fit
Embiri gyabwe gibe fit and ready for the competitions. Muzeetegereze abantu bakazirwanako ensonga zino bazitambuza batya. Nkakasiza ddala nti musobola okujja ebintu bingi nnyo ku YouTube netwali twawadde butambi obwo munoonye abobusira abasooka bali bagayanga masaza amalala munoonyeko ku Miss Tourism Buganda. Bibuuzo ki byebabuuza go and google obuuze nti bibuuzo ki ebibuzibwa mu beauty pageants okitegeera mubenga muli kugamba mufuule obulamu bwammwe kati ki nti you don't spend a day nga tokozeeko kintu kikwongerako muki mu mpaka zino. Tugenda kukola ebintu ebijja okwewuunyisa mu botukano era bitandikiddewo kubanga fe abamu abatalera nkuba ddalulungi munda mu mpaka ezo tubasaasire tugamba bayidde bangi bakomenye batuule naba batubuuza bwe banatuuka mu mpaka eri banakola batyo kubanga oyimirira ne baleeta basponsors nga 10 ne baboogerako ate nabo ne boogera nga oyimiridde zinabale mu ngalo ate ng'oli mu kakondo nga tokyusizza kufunayoko ku lusiripa okulisaawo. So nebatugamba balina okutandika nokola ki practice kati oba badde otuulatula nnyo eka nalaga ebikozesa wakale ng'olyawo kunsonga ogamba bekamu kati nga nange wenatudde wano ng'obuluma nekola ki naye nga nze nakola ki I'm promising you ne Miss Uganda ava wano ng'alowooza wakabi n'agwa mu banne n'ategeera nti obwakabi akutoni si bwakabi. So I want you to go back and own this competition. Nti tunakusindika tutya wano nga Buganda ekusindise okugenda nga kubeera ambassador wa Buganda mu Uganda, because we are not doing this for you. Ambassador waffe nga tokimanyi nti n'abantu bovaamu baafa abamu nga buli omu atudde butuuzi abantu 10 bewabwe bajjajjawo okusikira nemyaka mirembe 4 bonna buli omu alina gy'atudde okitegeera nga tomanyi na bintu bisookerwako n'amannya ga Kabaka nga tomanyi bintu ebitandikibwako ng'erinnya lya Ssebwana yani musire kusindise nga tomanyi bintu bitandikibwako ekyo then be sharp, be very sharp. Obwongo buno bube nga bukola nnyo nga buthinkinga olowooza ku speedi yakizungirizi kubanga kisinseera oyimiridde awo kati ate bakubuza basiponsa ate basiponsa bwe bali ku kipaala nakusaati kwoyambadde kuliko basiponsa obadde nabo kuva ku magi naye ate n'oleka siponsa nga talina wasafesinganako okitegeera n'otugamba samuzinsipomaaso ababuuzizza bwotunudde ababuuza tebabatunudde nabatunuulira okitegeera fi nga byetaaga ki nga bwetaaga bwongo. Be ready for this physically, be ready for it emotionally. Bwe muba mujja wano mu bannammwe carry yourselves well emotionally. Toba muntu wantondo kubanga omuntu oyo tasobola kubeera muki okumugenda kujjanga okubeerawo okusulawo. People are not out to get you. Tolowooza nti buli omu akola kibagambye nti balabe kuba competition, health competition. Okitegeera kubanga abantu bano have competed in the same level. Okitegeera they are all talking to each other. Kati oba wayisa mubidde omunno olulina omukuba enkokola n'omukola ki n'omugeya n'omukola otya please mwekaline emotionally. Ezaliwo naye waka bulinzi nga muganda wakuze naye mbadde married to my husband for 18 years paka kyakyakola yekibininga naye musajja okitegeera. So
okunyigako nga ddala n'abantu temutulidde you're not the same people n'abalongo identical twins benyigira. Okay? So oli because akoze ekintu kyotakkiriziganya nakyo tekitegeeza nti mulabewo okitegeera treat each other right sabeeko osabire as you come to this competition wano shobola bagaga nti be emotionally ready and physically ready bwe munaatuuka ate eri mubutuka tekugenda nga mwende ya buganda nga tubasindikira obusinzikirivu ya bisi wajja oli ready nga tolika bali abakuliwali bali abakuliwali balesi bakulizaawo I'm thinking they are emotional. Oshegeera kubanga ebintu ebyokulwa ngambye I think it's an emotional piece of it. Nga mutuufu baali basobola obiwangula singa tebahalana emotions zange because you know whatever you do here oyagala kikucarry all through. Omuntu nga ddala bajjajjayo bayogera akalabika naye omanyi ng'olinda ekizibu ekiriwo bwe mudadda mubutuka mugenda kuddamu okulala ebirungi bisukka kuko kati olaba waleeta jjajjawo ng'aleera ekya n'oleeta omulala n'oleeta omulala kubanga walimba okitegeeza because tetwagala mutuswaze want you to get there nga ddala musobola okulana ebituufu so bw'oba otulimbi era tujja kumanya nti oyakola ki if you were noticing nga bakutera ku kamera nga mulana so please go get the facts okitegeera oyingire wano ng'olina facts okomewo ng'olina kubanga bw'onookomawo waliwo ebintu byetujja okugamba nti ojje nabyo togamba nja kukola bwenti competitions nze nakolako okucakamucaka waliwo yakolako okucakamucaka wali you remember how brilliant it was oba mwe babayisa muki zinakola chakachaka distance nga kuva wano kukubo times 3 nga kuliko obusozi okitegeera ne mwavula on knees nga tekulina kintu kyonna kugamba it was intense takusanisi yali y'amaanyi so bw'ona ojja wano tetugenda kudebinga ate tusuubira oyingirani oyingire John okay because we want to get the best out of you we want you to polish those talents when you go home okay noonyamu your best talent your best ate talent yo bw'oyinza okulowooza tina people nganza balowooza ntimanyi okuyiga naye nga mukawe yasamyaka mu kuyiga abantu bafa mubamanyi abantu abo nga balowooza nti yimba naye nga bw'oyasamyaka mu kuyimba abantu bafa go back and make sure nti mufuna abantu abeetoolodde ddala babuli nti muli bayimbi muli bazanyi mubazanyiremu mubayimbiremu okitegeera do those things agambye nti oliwa art how can I do this in the shortest time possible okiraba make sure you polish this nti bwetunaagendera okugira omupolishinze you've polished this bwetunatandikira bootcamp nga you've come out much better. Bootcamp starts on 28th and mumwe mulimu abalimu ebibuuzo abalina ebibuuzo olesigamanya batugambye tubalekaawo nga muli bwemutyo yes bwekuba kuzinaganda bwekuba akutinga ogenda ku those wares so when you go home start thinking about them. So one of the beauties of a lady is a multitasker. We don't expect you to fail your exams just because you're preparing for Miss Tourism. So, not only rhyming the theme we are doing. Okay? That before you enter bootcamp, you have very many opportunities because we are talents in between. You have very many opportunities to talk to those people, to get ideas. We are all for the same cause. That is my last. We are all for the same cause. Do you know that cause? And friends of Musiro, abatali part of us in Uganda. So what you na choitamu
tosirika nga John bw'omunaabya n'ebyo kaseera nga mulina okumanya yayitawo atya. Omukyala Rita behind you wa welfare on side there, she's going to be a very constant figure for you, okay? Ate nga nange tugenda mu bijja kungoba bijja beesibako paka era nti osobola okuwuliramu emirembe okyogeremu naye kubanga leero mukimu eki semusibye naffe olunaku olulamba t-shirt oba ambasada wa Miss Tourism Busiro, akakiiko oba ambasada wa Busiro oba ambasada wa Buganda, bw'ogenda nga netukutegeera bw'otuuka olina okola ekintu kyonna ky'okoze kikyala kiba kikola ki kiba kyafectinga empaka zaffe, kyafectinga abantu kinoomu abalimu naffe abateesiteesi. Ekyo tetugenda kukikkiriza, nolwekyo tugenda banoonya bakomyewo t-shirt zaffe nga tuyingira ku kigambo kyo kiyinza okukola ki tugizeeyo obubaka ewaka ti abazadde tubeeyanzisa nnyo okutuwa mu abaana abato abamu akamala senior 6 abamu baana batono mwewa ebbanga lyonna. Ate era mubasabe bababeerewo nga byaluli ku mpaka ezo. Kinyuma nnyo nga naawe abantu bo bwe bali nga bw'ovaayo bwoti zibakubira ku ki ku buzira, naye tubuzaayo ebbanga wabula wakati awo omuntu ayinza okufuna commitment endala mubugambirawo nga bukyali nti nga nnya naye tujja kuba twolesa, tujja kuba tuli competitions, tujja kuba tuli beauty pageant yaffe. Please mwebale nnyo mwebalire ddala tulinasiibula what and finish it obudde okukola ki obutatuyitako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Twala omukisa guno etunaku lulamba. I don't know if you are coming bwemba mwategere tugenda tuwa olunaku lulamba ebuuzo n'omutunulirangaazi asigala akola ki asimayiringa. But smile is a true he told me. Thank you very much. We don't take you for granted. Naye ate so bwemala okubeera basaba let this not be the last time we are seeing you. Please, when we come back to you, and I'm sure we'll come back to you, mwongere okubangula abaana balimuke nnyini bwe mwelondedde era ne mulabye era ne mukkiriza abeere mu butano. Era bwe tubayita n'okusunsulamu abaana abalala, please come. Kubanga mweke nnyini nomulabye omutindo gw'abaana bano, mwembe nnyini mulaga ate muli era buli muntu abeera mukugu era sena batuzizaawo wanaffe nga tetubayise mandi ewuumiza kubanga tubale tulowooza bigenda bulala nnyo. So we are very grateful to you guys. Established tourism Busiro, abantu bano bakola omulimu munene. Banaye bantu mmwe, put in your efforts, all your efforts. Kati nabo tunakola kati tuba tetukyakirinako control, tuba tukyakirinako control. Kasita tumala kubaayo Buganda wana abaana bayita mwala, we don't have control. Okay? So mukole buli kimu to be the best of everywhere you will be. Okay. Erinnya nze Angela Nanyoka nga mba mu Buganda West Omuyonga Nsazalyansi. Erinnya nze Nakibuka Cleopatra nga nva mu ggombolola ya Ssaabaddu Katabi mu ssaza ly'e Busiro. Erinnya nze Nankanja Mase nga nva mu ggombolola lya Ssaabaddu Katabi mu ssaza lya Busiro. Nze Namezi Flavia nva mu ggombolola lya Ssaabaddu Katabi mu ssaza lyaffe lino erya Busiro. Erinnya nze Serabide Christine nga mba mu ggombolola Mutubeebi Katini mu ssaza lyaffe lino erya Busiro. Erinnya nze Namagenda Shadia Majenga nga nva mu
Wakiso omumyuka Busiro essaza lya Busiro. Magembe Jessica. Okay, na Magembe. Viridde mu ggombolola ki? Nviridde mu ggombolola ly'e Busiro. Ggombolola ly'e Busiro. Kati okay. Eggombolola y'e Katabi okay. Kyekyo. Ssaza ly'e Busiro. So Nze Mirembe Debora Nalowooza nva mu ggombolola lya Nsangi Ssaabagabo. okay. That's all. Okay, Nabukeera. Nva mu Muluka Sokolo. Nva mu ssaza Oli ssaza ly'e Busiro lino litulimu. Ssaza ly'e Busiro. Okay. Ssaabawaayi Andrew Ben Kibuuka. Eggombolola Ssaabawaayi Kasanje. Okay. Okay. Erinnya nze Naganja Elizabeth nga nviridde mu ggombolola lya Sisa Musaale. Okay. Nze Namagembe Shadia Majega nviridde mu ggombolola lya Wakiso Municipal Busiro. Wakiso? Wakiso si Wakiso Mumyuka? Era nviridde mu ggombolola lya Wakiso Mumyuka. Ja Elizabeth nga nviridde mu ggombolola ly'e Sisa Musaale. Okay.